kyenjagala okumanya embeera ya Uganda ogirabyewa ku bantu ab'ekikulanga mmwe omuntu ali seefu omuntu e Uganda osobola okubeera seefu ng'olina ssente osula wuwo ovuga mu motoka yo ng'olina mu kikomera osobola okubeera seefu ebitundu nga 5 naye abantu abatalina ssente abaavu abaana aba bulijjo mbeera za bulijjo komenti ya bulijjo abantu aba wansi tebali baana nange saali badde singa nali seefu saalize wano ekiza wano wakajja tonnamalawo nnyo bbanga nduddewo najja last year bambi wali obulamu buli matiga n'obwaka n'otwasa obulamu ya obulamu bwali si bulungi omanyi Africa bo tebasobola kukitegeera oba abakulembeze ba Africa tebasobola kitegeera kubanga oyinza oba bakitegeera naye byayingiramu ebyobufuzi bingi kubanga bino ebintu byaliwo kitegeera since day one you know nga Uganda mwe tuli bulungi tulina emirembe naye byayingiramu buli omu ayagala kuyisaawo kike then ne tufuuka victim. Kati Canada walabye okuba n'ab'ekikulanga ggwe nga bava mu nsi yaffe nabo gye bali bali wano bangi naye abasinga kyovala banze ngamba nze nganze omuntu ndi mutuukirivu oli mutuukirivu obutuukirivu sinna butegeera bw'otegeeza mb'oli kwalaali ne bwalaali ni mutuukirivu owaddala ng'oli kwalaali yes ndi mutuukirivu lwaki penge bwe mbayo ne ngamba ndi transwoman otegeera ndi kino otegeera nga kyaddala kyendi kyekyo naye oli naava e Uganda najja wano n'agamba ndi musiyazi ndi trans nga tali nga just ayagala funa papula za Canada ayagala funa passport ya Canada ayagala kukola Canada de yazimbe ewaabwe you know kati kunze no yani abeera omutuukirivu gwe mutuukirivu nze ndi mutuukirivu kikuluma nnyo okulaba nga bayitira mu layini gy'oli nga si kye bali bangi penge bajja wano nga bakiraiminga genda zaffe ne bazoogera biki you know naye nga tebali nga ate bwe babeera wano mu Bulaaya batwogerako you know naye nga baboogerera amafuku naye nga nabo bakozesa koodi y'emu ofuna empapula nkitegeera bange gwe buli gwola Munnayuganda ali wano amu bava ne US nga biganye ne bajja wano okufuna empapula ku kikula kyaffe nga ffe kitegeera kati nze ngamba nze okay nze ndi mutuukirivu kubanga nze nvayo ne ngamba ndi kino kyekituufu kyendi kitegeera naye ate omuntu ava n'alimba kintu kyatali ate the same time n'akolako homophobia ekitegeera kyobalaba ngamba nti Uganda yali badde nsi nnungi singa bino ebintu birimu byabufuzi kabanga ze namala emyaka mingi Uganda nafumbirwako LC1 nga alina omukazi w'amabeere nga nange ndi mukyala we kitegeera nga tuli fine nafumbirwako nga LC1 Uganda nga naye nga ndi mukyala we owokubiri naye nga tuli bulungi kitegeera nga n'omukyala mmanyi nga takinaako buzibu kitegeera bizeemu nti byajjamu politics mungi ne bijjamu kitegeera buli mwe ayaga kuyisaawo kiki nga bw'atakoona ku kikula kyaffe tajja kufuna buwagizi kati community ne batono neri community nende community nebeera against ffe kitegeera kati ebibuuzo byange ebisinga olinga abisse naye badde nkusaba mpite ku bantu nga naye kooli abakubuuzeeko oli ssebo wiringa okutta mu bibuuzo by'abantu ndi nnyabo ali munna kati gwe penga wola oyogera na musajja na mukazi ate eddoboozi linkanga eddoboozi nage ya taata wange eddoboozi liveeko just eddoboozi ya taata wange yalimpa kati badde nsaba
bansoke mbite ku bantu beerako agalo baba bataanza okuteesa obuuza ebibuuzo tolwawo netufuna abalala tovuma buuza bibuuzo akuddemu avuma mujjako buuza musajja mukyalo ono ekibuuzo asoose buuza sebo kale sebo buuza kale sebo buuza sibuuza naye kyengamba omuyayi ayagala nnyo okuba Sage energy aleke kuba banne busimanya bajja ne batufuliramu ebitambula muzeeyi wange kola bibyo nange ndi wano ndi mu kuyiiya kuseegeza emboozi zonna ffe tuzimanyi naye ate tokuba nnyo muganda wange gwe kuba mundu yo omalirize oveewo tambule nomala ajja akolesi olikoza bintu rasta ate nkole kitenge alhamdulillah nyweza kyogamba obadde toyagala musajja ono kubeera nga banyiigira bali abakubira mu layini wadde bakozesa ekintu kyabwe ayinza okulowooza nti ye butuukirivu naye nga wali abamusinga obutuukirivu waliwo agamba tulage ku suwaani oyinza okuba olimba oba tulage ku suwaani waliwo agamba tulage ku suwaani olimba tulage suwaani eno tebakkiriza mu kamera mu biyungu by'abaana abasajja mundeke nkole nze ekyo kyenkugamba kyekyo muganda wange okuba mundu yo awulidde kakuddemu kufuna omulala kaali neyanziza musajja omulidde nze sina gwe ntaaki sina gwe nyambalidde oba gwe nsizaamu naye ali Canada ali mu kanoonya ali mu kagoba naye kayitira muteekere naye kawulidde ngo obatangira naye ali Canada naye yayitiramu eriteeke lyogedde kati agambye obusajja ono kyaki ataatukuba sibakuba jasinga naye bugambi nti bajja wano be bakisinga okujja wate ne basinga obutatwagala etaano homophobic ku kintu kyebayisiza onkutegeera katunoonya abala badde nga bali kaamu naffe nga batwagala ffe tubaagala kubanga tulinaako buzibu ate badde babagala kuba bakubeerera passport bakubira mu password yammwe bannange omuntu okuteesa eddakiika 5 okola ng'oyo omwami tosussa 5 ng'ogenda mpita omulala ebintu bino sebo bya ddala oli ayinza obbiwulira obuulizi nti sebo omusajja naawe otuuka asemanyi muno n'ofuna amazzi mu kabira njabibuuza kimulava abimbulira ebintu bino gwe yagenze gasiya kati tufuna omulala twagala omuntu abuuza ebintu bitono nnyo tetwagalamu bapasita bapasita baleke kubanga nabo bennyini beekweka mu kintu oluusi nga bw'obamanyi bamanyi mu Uganda mwebali anti muna Uganda bwobogerako bakusiba ate nze banansanga akasobola okugera mannya gaabwe naye ng'obamanyi wali ozinyako pasita eyanzinako sinze namuzina gwe omusumba asumba emmisa yakunaaba ng'akuumibwa ne babodegaadi nga mukaaga wali eri yakunaaba munange ebintu bino abaana tebabyogera bagamba muno bakonjera abasumba naye lwakuba nti munnange naawe era n'okubeerako ko n'embizi naye abasumba abo beefumba ne bavumirira abaana abasumba abo sibategeera ate abasinga okuvumira sometimes basinga obikozesa yakunaaba n'ab'emmundu weebali nga bamukuuma olwo oganziza muganze mugenze lwakasente yankwana ngaebakwana omukyala n'omusiima netusinkana nemusiima nabeerako n'emyezi 2 then nebimbawa nenvaayo naye nga buli wakunaaba wabeerawo emmundu wali ngendeko epasita mujja mumutegeera saagala kwogera bingi bamwogerako mutuufu naye ate avumirira tuyite ku bantu gwe omusajja okunaaba ng'engala ziwali ez'emmundu nno bannaani sera pasita bokka
n'abanene mwe bali omwo bangi lwakuba munnange Baminisita. kati ekisi ya minisita aba bizinensi abalina bizinensi ene mu Kampala omwo lwakuba kali nti ogongo batera kufa abantu ba wansi fe abaana aba wansi kitegeera naye ng'olukongo baluteekadde ne balibwa ne bayisaawo ebyabo ate nga abo waggulu batugula Abagagagaga. yeah. Naye wano wenjagala osooka okumanya wano wamu taliko Sindi omukwano omukwatanga mukazi n'omunoona biki byonna waliwo twegasseeko wano nyabo agenda nyabo tusanze okulaba kale penge gyebali amiina nnyo nyabo omusajja omukyala wuuno wano mubuuze ku bibuuzo omukyala ono mukyala mulaye Black Beauty alayika bulungi naye tagezaako kugamba mbu bali bamuyisa ffenna tulina ebipapula byaffe wadde South Africa eyo twogerayo naye nga tetugala tuli ba lesbian naye nga tetuli kwagala kufuna mbeera so naabo abamulaba nti no ye aliriyo baleka omwogerera ffenna twagala kufuna birungi bitambula kubanga Uganda tekyali kintu naye nga baba atubulire pasita kyoyo yamuli ennyolo wamma kyekyo sister akola atya tubaagala tubalinaako obuzibu naye ate bubateeka bwe atubulira kyamani kyoyo yali amuli ennyolo ne pasita kyoyo n'ekirala ffenna tweyagale nga bannayuganda oba oli aliriyo nga balya taasirye bamuleke tebamugegeenya naffe kubanga tufuna ebipapula nga twogera nti no tuli bali babisiyaga naye nga tetuli kuba twagala mbeera kati ye oba aliriyo nga bamuli ennyolo ye ddembe lye webale kuteesa kale penge ali buddaage abaki webale kuteesa tufune ku balala twagala abantu abateesa bannange ng'obala eddakiika ngweza omukyala z'amaze kati pengo omu omukyala agambye ekya chairman saawagala chairman wa kyalo ekyo kubanga bayinza omugoba ku mulimu wano bamwataakinga chairman naye musajja anyumirwa nnyo ebya Vasco Wageni biki ebyo benzi nti nali mukyalayo owokubiri nga omukazi mu nnyumba naye nga nze mukyala owokubiri era chairman yavaako ebizibu byonna okuba nga nzija wano mu Canada chairman omukazi gwe yakusanga naye oli chairman my husband omuyise my husband zeze chairman wali omwagalira ddala nti nali mufumbo nga ndi mufumbo naye nga ndi mukyala namba 2 mukye kitegeeza kalinga wakomawo omugamba bebe olese akaviira k'amata ng'omutikula nga olwagenda wakoma okufuma kumuli maso akuyita wange kandi nagenda mukyala mukulu nasooka naaba gwe nagenda naaba mukyala mukulu simanyi oba yamunaabanga naye buli lunaku yasobola kuyitanga wange tukitereeza abatulaba bajjukiza tulina firigo abantu beera tulina firigo esonze Richmond Prayer agitaddemu ssente era ejja bw'olira nalyo nyumira ennyo endongo Ssemadongo ensuusuutu nange ejja kubeera wali ku mmeeza nga ntudde tulina shedi wiikendi eno meet and greet tulina Chameleon Research bali Germany nja kubamba buulira ebivulu ebijja otambula kyatamba n'omusajja oyo naffe tulina vinka enkya mu Canada Toronto wano downtown Sengasidi gy'abeera nane Sengasidi simumanyi simulabangako just muwulya buwulizi Kimulavu nkutumidde nnyo muganda wange
omugagga waffe gyali e Uganda ajoga ku mulasajja omulala wanaateesa tonafuna nno munnange muntu akuyisaamu maaso eso bazikusisa kikungu ontototodde ensonga zonna zinnyikidde abantu sinafuna omuntu Nola penge bana abantu abasinga batulabanga abantu abaziba emisango kitegeera abantu bekola ebikolobero naye ate nga we are good people kitegeera kubanga nze penge nsobola okujja n'ennyamba omuntu straight gwe simanyi nakumanya ne muyamba alina ekizibu kye nenkimumalira naye ate n'osanga ye ate omusiyazi oba atali musiyazi alina ssente tasobola kuyamba ate omusiyazi okitegeera sekenyi wali oba allies naye abantu abasinga nasanga bakuba omusiyazi naye namukubira ddala okitegeera nga tamanyi nti naye muntu alina omusaayi ng'ogw'omuntu omulala okitegeera ate some people abantu abavaine tugambe bali mukuba omusiyazi naye najja banaakuba oyo abeera musiyazi oli awo omunda atayagala kumutegeera bannanga baagala oteesa sindika request oteese abantu abasinga basindika request ate nemutya sindika request obuuze ekibuuzo kyoyagala okubuuza buli muntu mwa platform ono sindika obuuze okunyega kapeesa kano katolina kyakubuuza waliwo enemmala esindika request sindika request tolina kyogenda kubuuza mazzi osindika ate ninga n'amazzi omanini tosindika request tolina okyokubuuza bayinza bawaliwo banneetanga tabanga banti okwogera wano live direct bagende mu kabox nga bagala kukwana jjukira ndi muwala mulungi ate ndi tight ate penge miima gwe kyoba omanya we omiima of course sedinerisendibuuza ku kibuuzo twagala weesese wanulapo wange baita sentinerisendi abuzeyo ku kibuuzo kuba ndabyaseka ali eyo Uganda bamuyita sentinerisendi omuyimbi wange sebo omusajja nkozese nga agambye amiima oyo si musajja oyo mukyala omukyala agambye tolina kukyusa ate bintu omukyala agambye amiima ate n'oseka ako kumiima kankoledde munansonyiwa okuseka naye baddange ako kumiima tonyonyera omiima otya nnyabo miima andi okumiima kutya waliwo okumiima nogamba weemiimye weraze omiima otya bwera tuli mu nsonga z'omukwano abaagalana nga tuli nga tusinda omukwano miima nowulira nga eriwuliriza mwe muyimba bakuwa oluyimba miima nogaananga omwana ono bannange nga tosobola nakukikkiriza nti oli nange nga nomalirawo mu second nogamba my god oyagala kugiddamu gwakubiri nga kwata akatawulo akabuguma nga gisaako ng'ogizaamu okola otya akatawulo akokya akabuguma nga ogizaamu ogeregedde mwana oli wakabi nnyo mwana ogeregedde kyobola ngambye nakugambye nti abakyala bano ab'amabeere tetubasinga obukodya wankwata ku musajja wo tosobola kuddayo omusibe n'akatawulo akayokya yakabuguma naddayo mangu speed mbadde ninayo akabuuzo buuza nti akabuuzo ke mbadde nina manyi mwana ebiseera ebisinga tusekerera abantu bano
naye nga tetumanyi. Nze omu ku bafunye omukisa n'entambulako e Bulaayi. Naye later you realize that abantu banene abasinga munaye si byakajja ng'abantu bwe balowooza ku mutimbagano kuno. Naye kye mbadde mbuuza kati before nga tonnaba kudda ku sayidi eyo waliko ko ku sayidi eyaffe nga okalakata nga ffe eno bwe tuba oba gwe watondebwa bw'oti? Nze nazaalibwa bwenti nagenda okuzimya ozimyaka 13 nga sina feeling z'abakazi ngena z'abasajja kubanga nzijukirawe na brother wange mukulu wange yayitanga ba girlfriend ewaka neyebaka nabo nga mulaba nenze nga sisituka kitegeera naye ate nga bwe ndaba omusajja nga smart wire nga eri fine nga nsituka kitegeera kyogamba nga ne bwotunulira ku bufaananyi ne weetegereza akafaananyi ng'omwana bukuda ezimbye bweti oba ali ebbeere balikoze bitya nga tosobola kusituka. Sisobola dde okusituka wadde era nkyabanga ekintu ekiri awo bwekityo just yes saawa zino nkisuubira tosobola kusituka naye ngamba before gambye kasooka nga nzaalibwa kugambye nalabanga ne brother nge nga atwala abantu erugazi naye nga nze sisituka ekitegeera naye ate nga bwe ndaba omusajja nsituka. Bw'olaba akabira k'omusajja osituka? Ndaba fly omusajja nga nsituka. Kati then ekibuuzo ekirala kye nnina osobola otunulira abasajja n'otwawula n'ogamba ono mulungi ono mubi oba ono ankolera ono tankolera? Yanze saagala abasajja beeru. Oyagala kati nga nze? Ate saagala abasajja bakali smart nnyo muyonjo nnyo abakina sematimba nno saagala. Njagala omusajja ng'oli musajja hard oyina amaanyi ojja kunkwata onkuba empi ku kabina onyiga amabeere. Nyabwe soko sikandi buleti ogambye naawe oli mu bino bisolo tonya muzibu nakuspaagi nakuba empi kabina nakukola ebyekikureze ebintu byoyagala ebyo. Nonsa nteka mu bbanga bwe bityo. Nakusibira ku kitanda n'empingu ebintu ebyekikureze. Empingo zo sizaagala. Empingu ozitya wempitirayo asikuyitya naye waliwo ayinza okuwawula ettako ne weetaaga okudduka ngenge oli ku mpingu oba kyotya. Nedda si kyekyo n'empingo sizaagala. Njagala jasi ebintu biri crazy ebirala kunkuba kabina kunyiga amabeere kunsitula mu bbanga kunkyusakyusa ng'ontwala erugazi bwe bityo. Kati by mistake bw'oba oli najjira mu ango y'okubeera omusajja by mistake abeera akukyusa bw'ati mu mpataanya ate n'ogenda olaba nga mukyala tosobola by mistake mpozi nga nalugalo bano ba transman okitegeera era mugamba nedda munange oli sikiggwe wange naye tosobola situkawo by mistake. Sisobola era ngenda okwebaka naawe nze njaga nnyo omusajja nga twekwana nsobola nenkwatira ku mpayi n'enfiiri nga size ki katemba fiiri nze size lwaki mba ngenda naawe okalagedde nerisedi mala kumanya size gendi gyentwala bweba eyitawo nga tugenda bateyitawo nga kugamba kwata kuliddako. birimu okubuula situlala watalina size kati nga size ya Ricky eba ekola bulungi. Size yani? Ya Ricky emusiriki wagira ngamba n'ogyegomba. Nagirabako nabyo nagiraba social media ezo zetuyita ogyegomba asobola okuzibukula obulungi ng'alina size eyo. Kuzibukula ngamba musobola okukola omukwano ne munyumirwa kyogere bulungi.
Ebyo kyogera obulungi Mpenge kubanga ono omukyala amiima. Tolina ate kola ki. Naye ak'okumiima ako nkwano mmiima ate wali ebbuguma olingi era oba tewenga toli musajja tewemanyi musajja wamanyima ndamumaliya mu ddakiika 3 ng'omaze ng'ate oba olina okuddamu kwisa akatambaala akabuguma ng'oddamu. ndikulayivu. Obadde okimanyi Nelitedi, badde okimanyi nti omukyalo yagambye nti yewe omukwatako wansi ng'afuutuka amazzi yeetaaga oyiro na bizigo. Awo ndabika nabadde sinnajja. Tugambe nti wa bizigo si wa tutti bino bi oyiro yewe omukwata obulungi nga wansi eno ssebene emabega wavaayo tuzzi nga gw'oyaleka kukola mikolo yagamba abundukirawo amazzi gasa omukwata omulyo wamasooka omuddiramu yaleeta nnajja wamma naawe tokozesa bizigo. Kisinziira ng'egye wakulamu kati nze sikozesa bizigo sina bizigo waliwo oyiro gwe tukozesa nga ffe abakyala naye kati nze simukozesa kubanga nina amazzi gange amatonde. Musanga omusajja nga musiimye nankwata bulungi bakwata omukyala nanteekateeka seetaaga gundi eyo seetaaga oyo amazzi amatonde agaveera naye kati amazzi ago simanyi gye gaviira naye bo balina agaba amatonde nga gava eyo era ogasangayo nga go gaabwe bw'omuteekateeka nerimwe bayiiya ekigambo kuteekateeka kitwale siriyasi bw'omukola ki. Nkimanyi era nkitegeerera ddala bulungi. Bw'oba omuteeseteese ngene wansi omukulu alinayo ensulo ze ez'amazzi nga zita nga mutandika kubayisa mpiki okategedde kati ate okuyiiya okwaffe kulimu n'okutontoma. Ono omukyala buli kyayogera nze nkitegeere ekintu ky'okuteekateeka nkimanyi ekintu ky'okumiima nkimanyi oze buli ka statement kayogera nkamanyi lwakuba buli interesting nnyo mbwewunyiza ak'okumiima ako kyobola obwedda nsekera muki okumiima abasiba nnyolo amazzi gava naye kyenjagala okumanya amazzi gavaawa gali mu muntu gali munze munda gafuutuke anti kigambye kisinziira omuntu bwakukutte ekitegeera naye naye twandifunyeko ku neri ku musawo no biology simutegeera amazzi agafuutuka eyo andi yatojja mutegeera kubanga balema n'okumanya Yesu yakola atya amaaso ne gazuuka. Yakola atya Yesu? Yazibula atya omuziba amaaso kanega amaaso tojja gamanya kalwetaaga nga oli mu community then nomanya how and a lady like me navaamu amazzi. Awo mpangulidde awo okategedde ako kategedde naye byonna nga tubizizza wabbali kati naawe ekwatibwa obujja omanyi waliwo ekintu nga ssebo kya butonde mu muntu naawe osobola okukwatibwa obujja ng'olaba balina musajja oba gwe bakwana oba n'ogwa ku messages nga bino ebyaffe osobola okulaba ddemu omwana nga akyakinga n'omuntu n'ozimbamuko omutima n'okwatibwa obujja oba n'omulaba neggaye oba n'omulaba neki kati naawe okwatibwa obujja nga omuntu gw'oyagala. Nkwatibwa obujja nze obujja simbasa kasi ogala nanti tinagambye tuli nnomo ng'omuntu omulala kitegeera kati wemba nnina omuntu mbasaagala nange kwabe na muntu mulala kitegeera wabula omuntu gwensobola okukkiriza mbeere naye nga omukyala w'amabeere eyo nsobola okukkiriza ate nga mmanyi ayina oyo yekka tagenda kungattako omusajja mulala owalinga nze transwoman kitegeera naye bw'obanga oyina mukazi wo w'amabeere tosobola ofumba mu ddya lyerimu nze naye simulinaako buzibu kasitoba ng'otuukiriza emikolo egyange nange nganza omukyala n'otuukiriza egy'ewange.
naye ekitegeeza oba osobola okukkiriza naaba nga atuukiriza eri nga naawe akutuukiriza erijo. yes naye kyesaagalako ngattako omusajja mulala Lyeryo ebbuba lye nabuuzizza. ya naye oba oyina oli nga mumanyi nti mukyala gundi yono nange yenze wookubiri period bwempula talinayo omulenzi omulala gw'otetteza yafaamu nsobola okulwana nawe paka kufa kubanga ze mba sirina mba njagala ggwe. Okay. ate okay. Kuba kufa kwennyini. Then onansonyiwa okubuuza ebibuuzo ebingi kuba kumanya okuba kumanya tekukoma. Va ku comments oba comment section endowooza yaffe eyawukana ffe tuba twagala okumanya mwana kati nina akabuuzo akasembayo ako ko kanyambala kati naawe osobola okwambala akawuwo azin akaki akawuwo nti okay no tubuyita buwuwo nika noba ng'osobola okwambala ka nika oba G-string oba ki nyambala G-string eyita mu ttako bweti then ng'ebikka wano bweti njamba nange eyita mu ttako G-string naye ate olina ebinege olwo ebinege n'ebikola etya nebyawulamu kino ekidde ekyo ekidde eri mukwano tulina gye tukikolamu ne kitereera bulungi osa kitegeera solo teepu supagulu mubizinga wamu nembifuna mukwano si solo tape mukwano just ndi mukyala amanyi ng'egye neewumbawumba neneetereza bulungi ate penge bannange nange ati ebirowoozaamu waliwo kataamu kemmanyi nga babakayita batya ng'obusolo obwo basobola okutta nga bwabuuzizza ebinege nga basobola obitta ne bifiira ddala kati just in case nga osobola okirowoozaako nti lumu oyagala babutte buviirewo tebabutta just bakola sajja alina kuteeka akasolo k'omukyala olubiri ng'okafuna nekyo tekiri expensive nnyo kyabwereere wano munnange Bulaaya wow akasolo ako tobera nga ali ku bino biddole tebakuteekamu kintu kiringa kye plastic kabira kaala ali ako kabaka ddala bakufundikira they push the balls in and bayingi gye bakusindika simanyi gye bakikolamu naye nga bakateekako keka wawaita amazzi gali gwabadde oyogera amazzi gayita amazzi ate obagayita wali eri ewalala amazzi g'omukulu w'omukyalo ono gayita mabega olaba bw'omukwata obulungi oshegeera naye agenda okulya naye nga pata zita eshegeera eziteera ddala nga ziri zemmanyi pata zita bulungi nemuntu neyeetera n'awulira penge nga taze mu byadda pata nze zemmanyi ezita mukyala nga wamukutte obulungi Rasta jebaleko. Kale sebo era kyobuuza sebo otulire mukulu Neriseedi wano. Mbuuza tatya Katonda. Takola ki? Tatya Katonda. Gwe Katonda omumanyi. Katonda yaliwa. Ya tukuuma morals zaffe. Okay. Kati nange Katonda yankuuma. Oli osobezzaako? Ng'omuntu omulala. Okay. Kati nga bw'ogamba nti oli osobezzaako kati nze sisobyangako ku bintu ebimu naye nze ntya Katonda kubanga yantuusizza wano wendi.
era mukkiririzaamu kubanga nange ndi muntu singa nali sitya Katonda Katonda nga tamanyi nti gye ndi siyali ntonze lwansonga yantona n'anteeka ku nsi nange ndi muntu ng'abantu abalala. Kakati, Yeah. so, not to disrespect you in any way. Genda maaso. Nze bwe nkugamba nti ekintu ky'oliko, it's a mental illness. Anti era kati mu bwongo bwo. Ngamba ne mu Katonda. Muzikirize zijjako omuyimbi w'eggwanga ebintu bajja bisera ku profile y'omusajja wama neri webale kuteesa sigaze bano zijjako omuyimbi wange neri webale kuteesa njaga gye kiraga ndabayo Kola sense. amiina obadde obuuza rasita Mbadde mbuuza nti kati bw'oba okkiririza mu Katonda lwaki okola ebintu Katonda by'atayagala? Gwategeera jangu tabyagala. Because it goes against those morals. Bameka God told us man goes with a woman and they have kids. Abafudde n'ensigala nga nkyali ku nsi nga tanzise singa tanjagala singa yanzitadde. That's why era njagala. Sikuyomba nsiganye gwe siyombye nange nkunyonyo gamba singa tanjagala singa nayo becoming a defensive singa tanjagala singa kingamba bugambi nze ngamba endowooza yonge nawo ngambe nti nze siri naye nga nze just nkugamba endowooza ya abantu abakkiririza mu Katonda oba abakyakkiririza mu the family value bwe ndowooza si mu bubi si mu ki just nti ndowooza this is against our moral values as humans. Anaffe tuli bantu anti kati muli bantu naye bwe mutandika okuvaayo ne mutandika okukola batya kyogere nga wokyogere nedda nina n'okumuwa ekitiibwa ng'omuntu okitegeera not to disrespect him naye are you serious? Seriously, bro? Come on. You're claiming to be a woman. Seriously. Okay. Do you have a menstrual period? Can you have a period? Do you have a womb? So why are you disrespecting us? Do you have a womb? Do you have kids? Do you have a period? How can we still reason? We can't reason anymore, Peng. We can't use reason in this conversation anymore because he does not want to use reason. Reason, as soon as someone starts to reason, they won't say stupid things. Agambye he has a period. He has a period. Nedaleka naawe kuba otuba tugende ewatali nsonga ekituufu kiri nti tazirina naawe okimanyi tazirina kati waki tugendayo kati kankubuuze ssebo kikyozza okumanya nekibadde oyagala okubuuza ekibuuzo nkuddemu ogende tufune omuteesa addako ogambye otya Katonda yamutya kati nolekerawo okukola byatayagala bino byenkola Katonda abyagala era njagalanga bwendi Katonda kale kati olaba kati nyinza okuba gwagamba mbu musagala Katonda naggono ngamba omwagala nnyo ng'ate gw'omwonoonyi n'okunsinga tewali kisinga okubonoonefu mpozi ng'okutta omuntu na bintu by'oliko ate kati gwe ntino kati ate gw'oli mwonoonyi kati osaze omunsi ba Bayibuli egamba tosaliranga muntu musango kati wajjaje ensaawa zino wajjaje sinza butagukusalira ng'ozze wano n'ogamba oli mukazi
gwe wennyini anti omusajja nkugambye iwa ayogera onjajinga n'eddoboozi essaawa zino kati gwalina omusango kati raba eddoboozi lyo linsinga obuzito anti eddoboozi lya taata wange naye oli wano weeyisa mukazi eddoboozi lya taata wange my voice is Eddoboozi my lya father's taata. voice kati biki ebyo lya taata liri eryo katonda lya lyamuwa taata wange eddoboozi katonda yamuwa musajja katonda yamukola musajja kati raba banaye this is very serious. This is a very serious mental illness. Mukyogezako okugamba mbu lino eddoboozi liri si lya taata we. Lirye katonda lyamuwa ne kano what's it called? Adam's apple mugamba agikulage y'abasajja musajja. Andi agambye mbuli omubiri gwe musajja naye ali mubiri mukyamu. Is that not a mental illness? Katonda kati gwe tumuzadde maama we ne taata we bamuzadde yagambye omubiri gwe bamuzaalamu mufu. Seriously, think logically. Who is nawe bannange si bubi kati olaba mwami gwe saza wano kuyomba naawe kubanga tuli mu nkwanyaganya bisongovu kubanga nkunyonyodde kyendi wakirene kyempulira kati gwolinga awakanya kyendi nganze omuntu anti tuleeta ate diversion mukwano gambye kyendi kyekyo kitwala oba tokyagala anti kati gwe kyogezaako okugamba nti kyoli naye ffenna abali wano balaba tumanyi kyoli kati baida olaba penge onaba ono omusajja bali benagambye abajja ekiro mu bokisi bwaffe ne batwala erugazi then sana yes kati yo kati wanali mukuba kintu kumbe akulinze ove ku live akugambe nenga wakula tekisoboka bebo penge njagala abakazi sisasinze mukwano oyinza naye tuyabbaleetera ebizibu nze bammanze si mu bubi just nkugamba bugambi bintu ebyo byoliko katiraba penge. The issue is he can do whatever he wants behind closed doors. Whatever he wants, it's his right. Now he azekuno live. What if there's young men on here that are not aware? Ngabaloza bali walk, and then they start thinking, oh look, he's here. Look at his hair. A big man, a big fucking man. Look at him, acting like a woman. It's disrespectful to us. To live in Uganda still, right? Era penge bye nakugambye wali mu kusooka bajja wano ne batuuka wano nga bayita kyabatale otukayo nga te nga bakyusa statement bebo kyuka ani akyuka kujja mu kabox wano bw'oli mu kwenkagugira ne kabox oyinza okukayingira n'omugamba nga wakula ekikolo kakati sebo okyayimiridde nti you have a period penge bane tugende ku muntu omulala penge those are the questions. Take care. Amina. Omusajja ojja kumbulira mma erijja lye bw'ajja mu kaboxing nga tumwanjula. Ye antwe batyo. Bw'ajja mu kaboxing olumala nga yaddere mu kabokisi bangi tubafunye penge. Oli ndekalimbade Uganda nofuna olutalo ne bakukola ku utalo ne bakukuba ku street oli no balanga danga kuba naye oluma na amanyi oswana jana gamna ngensonyi wana danga netasa nasagala bantegerere mrasta chogamba bakuba kokko olose with the mob justice Uganda bansi bako ne makomera ge Uganda ne bakuba ekyawone kikone emiggo no wala baba omu kubakona najja nagamba nsonyiwa nale sina kyakukola naye nga ate nkwagala omwana uno ne bapoliisi bennyini nga bakulesi jukali watu abamanyi waze walese no toka mukomera najja ate ekyo najja natandika okwogera naawe nga wa poliisi yagala kumenya
wanafunye wa polisi akunaaba jendi wasizote yeah wa polisi yabikula akaduukulu najja n'akunaaba of course n'akuta yali beti yeah era sito obonye omusumba akuna alinaawo kati omusajja oyo ali kale ku polisi yeah yakugamba okutta akamalo kukwatamu polisi ye Katwe yes dia abasumba bakuttemu bachairman bakuttemu abasirikale bakuttemu ate bamaseeka peke kankomewo katono nnyo ntekemu ejjanjalo mu mazzi ekijanja kikyogambe ekijanja kikyo kyolina ng'omukyala oba endo kyenfumba wadde ontiisiza bunemega ly'ekijanjalo kale abadde antiisiza badde manyi waani anyega waliyo ekijanjalo manyi ebyalo biralamu era ng'oli wagambe ebyalo bibeera biralamu olina byekenneenya mpola omusajja alagaebijanjalo kati ate jukira yeyina mukazi kati sikiziridde mu bwongo ne ŋŋamba alina ekijanjalo ennyuma kyagenda okufukirira amazzi ezijukira alinayo amazzi ali muteeka kijanjalo mu mazzi temuvaawo okategedde tikifula bwe yamusanga yeegalise glory Man United weerabira tukujuliza nti glory Man United season eno mutemutuwona tukujukiza Firigo London Jobs Link alina ekivulu oba kuliko Misach ne Leema namuganda wange ali German abaganda bange ab'e German olwo Misach Semakula ne Kamira balina show era nga Alice Mbabazi yagitegese naye ebinda bindi eri awo German weekend eno tulina shedi waayo n'onsonja munne wegedde ku kijanjalo nze bwongo buzirukidde ku bijanjalo gy'oli omukazi ngamba waayo sange wasimba ekiki ennyuma n'ongamba nti olina by'ofumba awo byaddala ebijanjalo byennyini oli ku mmere ne nkitegeera naye munnaye sonyiwa bwadde sitegedde okay labe njagala okuyita wano omulala ne onogwepita intaneti ye mubonyaabonya kandabe waliro nsobola omufuna omwana uno nga tebogera abajja wano ja aida nejoka tolabika nali Dubai mayabe Dubai eyo nayeti yabe bazanya bambi tutaga ba Europe kati yasta kuba oyina ba celebrity bomanye abayimbi bewegomba ngabagamba kiri nno munogamba a crash if you have a crash mu bayimbi nge Uganda abayimbi abene Bulaya abayimbi wa Uganda abasajja awa beazino kwegatta nabo azin nogamba nsobola omuzina it looks really good nesinze nzina bannange oyogera anti era kumira yemu ne njagala ono Rain kana katono azanya katemba oyo nakasajja kakulira mu kyalo kalina emiso tekakubalulo ennyuma tekasobola mukwano takwanira bulungi kalo bale mutagige Rain nani omulala wolaba mulala afaanira bulungi nnyo waliyagadde akuzinemu ono yali bba wa Shira Kashumba Nikiman
Yes. Amaaso. Ne grenade. Grenade. Nani omulala. Ne parasol. Nolwega nga abasajja bangwangulira abantu abasajja bali mu kumenya bali bagumu. Of course, ndi mukyala njagala musajja aggumidde agenda okunkola byenjagala. Kalina ako kakulira ku nkumbe kayinza okukubalula omuniyo ne bakataagire. Okugona essimu ni omunne yemmana tokyogera bw'otyo. Kiwe kibikkeko banne ekitereere bulungi. Teka kukyogera bw'otyo ng'ekirina kawo. Nina kirina akawo kyogere bulungi. Gw'olaba wano ndaba ndi ki. Gamba emmana. Kigwe. Glory Man United. Tubas. Gwe. Abo kabo yagala bagwanguli abo. Ani omulala. Ale Lwakuba kale lwakuba gundi kyefaafaako kikireeva gye ekyo bwe kityo. Wanti? Kikireeva gye yakakirina waya. Naye ina type. Yani omulala mubayimbi abasigaddeyo. Kireeva gye. Ne alien skin. Ina type. Yeah. Abasajja aboyagala si basajja abali awe ndagwaga abasajja nga bagubaasiira nga bali. Yeah, masichula. Yeah. Baganya abasajja bagubaasiira. Ne gravity oyo omutwala. Ne gravity mutwala ate nabalaka ekifaananyi ng'ayina waya bannange. Wanti? Namulabako ng'ayina waya gravity n'omulala ani Kabakko. Oyagala abasajja abayimiridde? No, ani ono yayimba. Alo yakayimba awo omulala omuvubuka omuto yani. Yayimba jikube selector pulo. Omwana kyo yazina. Mudula. Oyo. Mudula. Bataginge. Nga nawo ononyezayo ko kuwala bali mu ezo type. Nga bagubaasiira kandala bagubaasiira awo. Kana kasajja kamadiro ati kano kachika akampi. Ana nedda akonedda ate saaga nnyo buntu bwe buti akonedda. Ani awo. Odunga kuba ne fiki Gaza. Figazo omwagalako kana akannyo kalira kana akannyo. Yeah, bye ndoza bebo abasi benzujukira. Ate mbasumba aliwo gogamba ndio musumba mulungi nnyo nali mwagadde ojeko Sematimba. Mubasumba Mondo oyo. Ba mondo kati mondo. Akayina akantu akalinga ejjisi kasobola ako. Wali lirupazo yakubaasiira. Nebiri pazo semubi atwalika alibwako mu nzikiza. Abasumba Uganda basinga bonna tebali masichula. Bugembo oyo osobola omukwatamu n'omuwoka bujingo. Kugamba mukyala munnange ndeka. Statement gyogedde ogimanye eyo. Nti njogedde mpola. Mukyala munno. Exclusive na. Yati ngambe mukyala munnange njogedde. Nakawulirako ke exclusive. Yeah. Kuma akategedde mukyala munne. Tokyogera nnyo kikomyawo tokiddamu kireeta bantu. Era bani badde beebuuza wakitawassa tebabuuka badongo. Kati goli kikomaawo. Kikomaawo. Ale kayanja. Saagala naawe mpazi nga bya ssente nga yina ssente. Obumaseeka.
Bamaseeka kano kaseka kana kayina ekirevu ekiwanvu. Kino ebirebe ebiwanvu. Kana akoogera nnyo akasiba ekitambaala ku mutwe. Singa akamanyi. Kana kogera kakola katebera kakalinga ka bloga. Ako. Wali kafata chiti. Sikamanyi linnya naye ako kaseeka ak'ekirevu ako. Kaseka buli kuseka bubiri bwensuubira waliwo gwe wayita kiti omumpimpi waliwo n'akatono kaleekaana nnyo katiisa. Ako waliwo omusajja atera okukateeta ku TikTok, atera okukateeka okajjako interview ako akatono ako. Bagenda kateekawo erinnya lyako kandabe. Bagenda kateekawo erinnya. Seeka kyoyo bannaye oteekewo erinnya. Seekaani. Keeka Kasimu. Yo. Okaagala kaseeka ako. Bannaye alabye ku Seeka Kasimu mugambe omukyalo ono amwewulira. Oba ye Reim oba era akazanya muzanya na musajja oyo yankuba. Oyagala nnyo Reim? Nga nanga nkuba. Ne Palaso. Nani oyo yani alien skin fiki Gaza nange. Bale mutakere yini omukyala wali wano fiki Gaza Palaso alien Mudula Wikiman mubatange abavubuka abo abasigire bajja abo mukazi waali ate batikitoka TikTok waliwo akavuga ke baakubaawo nga ku TikTok yakatandika bakayitaani ke baakuba oba gundi yakakuba ani ono Liza Bafana. Toli ku Godfather gwe. Godfather naje mutwala. Waliwo akavubuka akali akatandika. Omutwala. Ani? Godfather. Mpozi ntwala mu kino kyani kirama. Abayolo gwe bagira firingi. Yeah. Kikuba kirama. Kinkuba ngeri kyogeza mu mmoja kyekyo. Anji. Yeah. Godfather toyagalira ko ddala. Simwagala. Tayitawo. Babuyita Yiga Sharif gwe baakuba. Yoyo. Mpozi ne no TikTok na ino obuviri bwa Red yani. Ono yagenda e UK ngali ne bakayima yani oyo alina obuviri bwa Red wano mu maaso ono. Yalwana ne kano kagundi. Kano ka Dr. Sefko ababe kuba ebikonde. Miki. Oyo. Mika kuba. Yeah. Video ne wagirabo obubaka kibo omuwandi akuba. Nti ankuba buli kyakola mpulira nga kindi musayi. Video bwe genda agera mutu kwagera bajja omukubajja kujja mu kabox. Yeah. Abasi abanyonyode bagala sente. Oyinza okuteagisa obali payo ku bochi. Baba naku. Nti bagala sente nti singa badde bali mu kana bali ono mukane kati bali walate. Sisubira kudda Uganda for now. Kati awo simanyi. Wage bajalo zinesi before. Ano yonide omunene nnyo. Wanji mama. Oyo munene nnyo. Akowera ku lutwe. Aleka suku. Bana tompa overall.
Wali mama. Tompa overall yinedda. Tamara amale. Akulira bizonto oyo omusajja omuwanvu. Baba zonto. Ssaabazonto Akukuba. nnyo n'amaanyi. Endenge gy'otunuulira eriiso eyo linkolera nno. Mama bana ajja kuwulira kwali. Kyakifaako ekyo. Kyakifaako ekyo. Bana ajja kuwulira munnaye ajja kungobesa mu bufumbo. Alize embuuza. Tofaayo nina empapula ng'ojja wano. Ajja mu nsi yammwe wano mbaddewo maliddewo ebiseera bingi saagala kuva mu nsi yange njagala. Kale obufumbo bwange mama abaana vidiyo agiraba ajja kunyiiga. Naye siyakoyagala. Egenda batuuka kati akagamba akasembayo rasita. Ani rasita? Nnyabo kali nnyabo. Kagambo kyo bakemba nsembyayo bannange. Osibire entanda abantu bonna vidiyo egenda batuukako boogambye abakuba. Balina kufuna obubaka. Benjogeddeko mwenna mamulidde mula vidiyo eno. Bambi mugende mu inbox yange mbagala nnyo. Nga wava eri nnyo. Kati n'ekirala omuntu yenna ng'oli eyo ng'oli mu community yaffe teweekomomma kubanga si musango kubeera ky'oli. Oyina amaanyi nga ggwe omuntu osobola okuyimirira n'olwanirira eddembe lyo. Kyensobola obbagamba obbagumya nti tetuli ffekka tulina Katonda kubanga Katonda atumanyi ate tuli batuukirivu aye tuli b'amazima. Naye singa abantu ebibuuzo biwera osobola okuddamu n'otukyalira wiikendi ejja kuba waliwo abagenda okumbuulira ebibuuzo nga weetaagera okubibaddiramu osobola okukuza wiikendi ejja. Ejja nga lunaku ki? Lwennyini tujja kukolanga lwa mukaaga. Tewali buzibu. Ojja kumeka sure mpita lwendi kyaliwa. In fact agwesimu yagene bali namukubira omwoyogereko gwe. Nja kuleeta lwendi. Nja kuleetawo crash wo omubuuzeeko. Obimugambe live. Kale Saturday ejja wendi. Ngenda kuleeta lwendi nja kuleeta kikireva gye kikyali kyange. Kale. Alhamdulillah we bali gyo tukyalira ssebo. Naye ndi nnyabo nange. Ade bibuuza gusa. Oli omusajja nga wayogedde. Omusajja wange oyo. Again, banyo omukyalo ono. Tala w'amaanyi. Victor Mukasa yamumpadde. Naali nakumekinga sure ti mulete crash wemu kuba ayogedde ffe abo baba nakkiriza naye nga make sure buli bwayogeddeko kyali wange nja kuleetayo bagasimbagane naye. Naye nga mbajjukiza nti nno London Afiga esonze weekend eno shedi meet and greet German muyina sho ebindabinde ya Mesa Kisemakula ne Chameleon ngerekebwa Mbabazi nje kuba ndi batangaaza baba bwe kyemusingo n'okubajjukiza jwetsawe dakoza amasomero 15 side yesoroti audio billions zinga 2 kuzimba oluguudo lugendo connecting okuva Nateete mpaka Seguku yeyamye okubeera nga ayamba bakateya bagenda basigama akabombi kalamba baana ab'okugundi abokutalina mwasirizi. Naku lwali tukujjukiza nti tuning ogenda mulaba nga ali ku helicopter atwala abaana be ku National Park. Twagala muntu awandula bisu wansi ku muloga, twagala muntu akolima ali mu helicopter bamulambuza ku Kidepo National Park. President yagimuwadde ekyo muyinza kukola. Awo tuli project twaliga za maanyi nnyo, tubidde nnyo ku baganda bange okono bajeeza weda abamwagala. Twaguze ebidomola bya langi nga 15 okusiiga oze ebidomola bya langi okusiiga ekigo ky'Namugongo ddala toilet okuzimba empya abajulizi abagenda banzipa bazibomola